kakati omulangira Kiweewa ensangi zino ennaku zino actually ne ku mutimbagano kuno abantu boogedde bangi nnyo ku Prince Job Kafeero bamwogeddeko nnyo naye gwe ng'osirise bye boogera tebiyinza kukwatagana nange bitya bye boogera ku Kafeero ng'ogyeko abazaalibwa naye katugamu baganda be bokka so si abaana be wabula baganda be bokka be bayinza okuba nga be bansinga okumanya ebibye naye Kafeero nabeera ne Kafeero nga talina mwana yenna mu nsi nembeera ne Kafeero nga talina mukazi yenna mu nsi era Kafeero yansanga mu ndongo y'amakula gita Singers nga nze ndi kalenzi nga ye muvubuka ne tubeera ab'omukwano. Kafeero ye yanjigiriza omwenge si guno mwenge bigere tonto nga yanywa tonto omukulu nga nze angulira bitonto ebiwoomerera wali mutoototo nga ndi kalenzi akatumika era Kafeero nga tuli makula gita Singers yali ya mugenzi Bernard Gonza yayimba nga seno madaala kambawulire abalala balinnya abalala bakka ndowooza nga mu mwaka gwa 89 bwensuubira bwenzijukira bwe mbaseerabidde nnyo naba neerabidde nesisuubira kubanga ebyo emyaka gyegyo sebatabwe yanfulumiza abagenda bandikomyewo egyo emyaka egyo ali ama Kafeero emyaka gyeyajjiramu. Kafeero oyo yaliko mu lukwata gita Singers era n'agenda ewa Kasajja Ndisaanizi. Kasajja yali mukwano nnyo gwa Gonza nze Kasajja Ndisaanizi yali awo Festo Kasajja ako afulumye mu Kasaawo yali Kasajja Emporium nga afulumya teepu wali Kafeero Kafeero na mwami Kasajja yakwasa Gonza n'amugamba twala omwenzi oyo ojja kuvaamu ekibaluko ayimba bulungi bangambye ayimba bulungi kakati